Gyebaleko mukama wange. Kale nawe gye. Golowooza omwagalwa awasana ekirabo kya Valentine. Ese. Biki ebyenjawulo kati kambuuze. Ese. Omulabirira okumala ennaku 3-6. Ese. Ese. Lwaki ku luno gwe si gwe basiima? Kandi kati kyatondebwa nti omusajja alina okussaamu okuwa n'omwagalwa we. Kati gw'oteekamu lwakuba osuubira sompi okwolwo olunaku. Bwe kibeera. Kati ate ku birthday ogula nte gwe bakuweereza kayana. Ati munnaye babyakuteeseganya kyalina kyakuwa. Kyalina kyakuwa. Ese. Kale. Awo olina ekirala kyongerako eri abaagalana? Nedda ssebo. Gwe wasalawo kubeera bw'omu. Nze ndi bw'omu. Naye nga bakola ki mazima era waakiri wabeerawo oyo gw'olowoozako gwe kampeeyi y'akantu. Abakazi babbi. Babbi kati naffe tubba babbe. Kati gwe mububba bakuwa ku luno gw'atazzaayo. Anti era kyenkola bwe mba nfunye bashipu emu ne mwesonyiwa n'ennamba n'engijjamu. Ogijjamu. Kitegeeza sirina connection naye mulundi mulala. Kati ku luno gw'onoonya basompyo bokka be bankolera. Toyagala balala? Saagala. Kati era wendowoozayo tugitegedde. Kati gwe mu kyabulijjo lwaki gw'olowooza omukazi gwe tulabirira ennaku 3-6 ku lunaku nga luno tasaana kirabo kuba oba nze mba nsuubira yalina okuwa. Anti ebiseera ebisinga abakazi baliwo okuweebwa. Ne Bayibuli ekyogera. Tebalina kuweebwa. Balina kuweebwa. Ekyo kiba butonde kyabwe. Omusajja n'okola emirundi 40 tolisiimibwa. Omukazi yalina osiimibwa. Kuba Bayibuli we yagamba. Amiina. Naawe eyo eki? Endowooza yange. Oli bize biki tokwana? Naawe tukulaba Pawulo. Kati oli mu kirasi ki? Kati wenduse njagala mmotoka. Dubai. Utwalako Dubai, America, like kuvuga ko. Mulota mu birode kati gozzaayo ki? Nange mbanina ku birthday. Lwaki ogamba nti oba olina kyokka ono atalina? It's a must. Omusajja alina olabirira omukazi. Anti kati bulijjo nkulabirira ku Valentine ate lwaki nsussa ku kyenkulabirira bulijjo? Nze kangu waida bikola. Azisani biguzenga niyinga kimubera mu bonda ino okuwa mubawe birabo kakitegeeza naye kino kumbera mu bongo nti nino kuwa. Kuzize kuzaka meza. Kuzize ate kameza ke kakola mu birabo. Bekibozi. Kuzi waida ndi azamanyi. Nze birthday yange wetuuka. Tebangulira boxer zokka. Bangulira akagato, bangulira akasaati, bangulira empale. Ne sompyo n'abaako. Otegeera. Si byakumpa ate mbusimanga boxer, ate boxer bye biki. Kati oli awaayo olusi ba outing ebeerumye, cake ebeerumye, otegeera. Naye n'atafuna yadde ku birthday ne bamuwa vest. Ati yitaba mukazi. Kati wange Valentine yatuse n'akateeteeyi n'akaguze dda kwe kali ku piki yange nkatwalaka. Kitegeeza naye era nsuubirayo by'amaanyi. Okiri si byakamuliko kakamulikeerire. N'okumpa ku birabo nga nange wembikuwa. Amiina. Okiri. Ebirabo byotera okugaba. Apo nabimuli. Byokka byentera okugaba. Ate ku birthday gw'ofuna ki? Birthday nfuna ngoye. Kati gwewa apo n'ebimuli bakuddiza byebimu oba baagala ebisukkawo? Naye baali banzirizza ku bimuli. Baali banzirizzayo kati bimuli era. Bantu batono mpozi ku birthday bebayinza okumpa ku byokwambala. Kati ku birthday nze ensonga lwaki mbuuza ntunuulira omuwendo omuntu omulabirira buli lunaku.
lwaki olwo olunaku olw'enjawulo ye si yakuwa kuba buli lunaku omulabirira omuwa anti birthday bweba yange ampa kati ate ku valentine lwaki sigwafuna sinza afuna labika kiyinza okuba nga mu ndowooza nze alina omulaga omukwano so si naye asobola okugukulaga kwena okubanga mwena musobola okwewa naye labika yaba asuubira omukwano okuva gye ogusiigako okuva kati tukitwale nti bo batuufu okugamba nti kya butonde omusajja alina omusajja alina okuwa omukazi kati gwe mu return osuubira kikasa ofuna sompino obumaze nange bw'abaako ne kandeetera konna kabalowoozezza akali mu busobozi akali mu busobozi bwesiba nabizi ebyange siba nabizi gye baliko kasitoma kale sibu naye gye bali olowooza abawala basaana obulabo buva valentine babusaana nsonga ki nsonga olunaku lwabaagalana ng'omwagalwawo alisted ekirabo asuubire kinene era balina kusuubira kinene yakuddiza oba jjasa oba osuubira sompyo yekka anziriza ddala awo kirungi ekyo naye nga ne sompyo naye abeeramu anti kati ye sompyo asobola okujja naye nga ekirabo gw'owaayo ndiga nze wange twenkana kubanga emutwalira kaliga era nayandirira nte ekyo kirungi nnyo ekyo weebale nnyo ssebo tubalamusiza nnyo yes nyabo gyebaleko ojja kwongera ku ddoboozi nyabo olunaku lwa valentine lutuuse olina omuntu wo omuntu of course aba alina okubaayo mateeka osuubira ekirabo oba tokisuubira banina kisuubira kati ate gwe ozzaayo of course mba nina okuzaayo ozzaayo okwolwo ng'omaze kulaba kiki teri bateeka naye kubeera kwagala okuviira ddala ku ntobo nti sigenda kukola olw'okuba gundi tankoledde so omuntu bw'obanga gwe nga gwe oyagala omukolera kola naye naawe obeeremu essuubi erigamba nze omanyi ndi mmemba wa simaawo nze sigaba birabo kuba abakazi abasinga tebatuwa omukazi gwe nakisalirawo kiva na ku birthday omukazi okwata n'omuwa ekirabo kya birthday aba asuubira binene aba asuubira keeki okumutwala autu n'ekirabo ogenda okumanyiza oyinza okuteekako kale ekitono ennyo ng'oli mu mbeera y'owa simaawo emitwalo 10 naye ate gwe otuuka ku birthday yo n'ofuna stokisi n'ofuna vesti kakati awo wetwebuuliza abasimaawo nti kakati lwaki omukazi yaaba asuubira nkulabirira okuva ennaku 3-6 ndekeza akameeza nkulabirira nze mbadde nsuubira nti nnaku nga zino omukazi ye yandimpadde oba okitegeera nze ng'omusajja kuba men's day otera okugaba women's day musuubira okitegeera abasinga mwekwasa bamaama bammwe ku women's day ku men's day yo teri father's day teri mother's day ne biyiika musuubira birina okuyiika muli bamaama lwaki tulina okuyiika nti kubanga omukyala ng'omukyala lubirizi lwa musajja yava musajja kati oba era oyina okujjuza olubirizi lwolwo n'okulusanyusa ne lulema kukola kikuseeseetuka alaya akazi bwagidde fere mukataga sikumanyiira kati bwe sikuwa valentine kitegeeza ogwo guba musango teguba musango naye waliwo obulumi n'ekibuuzo ekisigala ku mutima nti bw'aba takiwadde nze akiwadde ani kati kyetwebuuza ffe ng'abasajja lwaki mmwe abakyala temuyikinishetinga kuba buli lunaku nkuwa n'abakyala naffe tuwaayo eddi tuwaayo oyinza okudda olwo eyo stokis ey'olukumi gye mbeera nsobodde okugula vesti ey' 15,000 gye mba nsobodde okugula oba olina okugisiima lwaki sikola ntudde ndi waka ompadde ez'akameeza ntitenkanyiza
nenfisaako ezo ssente nesobola okuguliramu ekyo ekintu oba olina okunteera bwenje ne waaba akola teri kati nze kankubuuze wenkugulira Uncle Stokes ng'ekirabo kya Valentine osanyuka oba otandika kumoola n'ogamba omusajja ono oba yabadde ki kisinziira omuntu wo gw'olina awewuka ki bw'oba olaba nga mu kuwewuka kwe oba mu buzito bwe mazima ddala Stokes gy'asobola osiima ate omukazi ne bw'anaaba alina ssente mu butuufu ekinene era ajja kuleeta vesti taayi atandike n'okupima aleete boxer ate obuntu obwo obutonotono aleete boxer bwe bugumya omukwano teri mukazi atwala musajja ku ddina lwaki nedda kale kyandibadde nti singa bwali bwenkanya kyandibadde nti omusajja we tugenda ffenna tugenda okusanyukamu naye nze wemmala okusasulira egundi ekijjulo nawe yiiyaayo ekinsanyusa n'ogamba tetudda waka nti kati omwenge gwonna guli ku nze tetudda waka naye ecupa za wayini 2 tetuvaawo nga tetuzimazeewo naye olumala it was good ne balowooza nti nno ne mulowooza ng'abakyala nti otusanyusa katuddeyo sompye ate ng'oluusi ne mu tayimu ng'eyo eya 14th abamu mubeera musoma kali mwezi mubaamu ennaku endala nange ze nsobola okuteekako ekintu ekigenda okuleetera essanyu ng'obadde teweetegese ate ng'olunaku oluli special luyiseewo kati mmwe lwaki bwe tuyita ku lunaku oluli special ne tutegeka ebirala abakyala mukola ki ekyo kindi mu bwongo nti kwolwo olunaku nze muntu wo naawe gwe wange kimbeera mu bwongo nti nze muntu we era bw'atakindeetera muli nsigala neebuuza bw'abanga ewange takireese akituttewa ng'ate akomyewo wange anti nkomyewo ffenna tubeere ku fair play kuba ffenna tewali n'omu awadde ate waliyo kati okudda ng'ate nze nabadde ntegese kuba olwedde olunaku mba ndumanyi era mba ndutegedde kati singa kati omukyala nga tategese omwami n'addayo mu maka nga omukyala tategese ayinza okuba ng'abadde talina n'ate nakikola ku lunaku jawe ekyo ekyokuba nti talina kisoboka ng'abadde talina naye ate ku lunaku olulala ne lutuuka n'ajjuzaawo naye ate ffe bwe tukikola mutuggubala muka kubaggwa mu nnyindo kufufunyala esowaani ogiteeka ku mmeeza ogisereza ng'agamba nti njibake lwaki ne butuuka eyo ku 7 nkukoonako yadde naakamuli ne kaswiiti ak'ebiriri ne nkubuuza akako kali ludda wa gwe musajja ne kati mbanjira bwe nti ng'omaze okunvumaavuma yonna engamba naye akamuli kaakano sole lwaki tebaŋŋambiddewo nembuuza ate kati gwe ki kyewutegese oyagala osooka onzanyire ku bwongo nzize eno nzize eri onzize eno nzize eri wembuuza ki kyewategese kwetema bwete mispet nange manseetinze nze mba sikuseetingidde mba nazze nakyo nange mba seetinze omanyi kyo bakwolwo kiba kyanjawulo mba nazze nakyo ng'omulawo nagusibyeko kagundi ka red kwolwo era nange ekyange kiba kyanjawulo gamba waakiri bwe mba kiri sikisobodde ekyokurapinga ekirabo kanneetereze mu ngeri eno wa abakazi mulina explanation bannange si kubeera na explanation naye nga kyekituufu kati olunaku olw'enkya oli wakwambala kalaazi oba gw'olaba n'abambala kalaazi baba beerabisa okwambala kalaazi si kintu kibi naye nze sizitambulirako lwaki otya okuswala sitya kuswala owulira ensonyi kwerabisa nti oba nti owulira ensonyi bambi otambula wekka gw'olinda omulinda kiro kyokka otambula wange simulinda kiro naye ebiŋŋaana okwambala kalaazi obeera nga ali mu kaju obeera nga azzeeyo ku ssomero era laavu yasandikiranga mu masomero gwe wali omutoto walina kifiiringi nedda munange ze mu masomero tebyaliyo kati bw'okula mbw'obanga ayambadde uniform obeera nga azzeeyo mu kaju luba lunaku lw'abaagalana nga muzambala wano eza caaki nga zikubba ebimuli kati okubeera ne ku mbaga okubeera nno olunaku lw'abaagalana
omwagalwa wange gwe nnindirira sigenda kumansa buli wamu ndage embuno ndi kwekyo nindirira wange mulage kiki ekiriwo. Kaakati watandise dde okulondoola okutegeera ki ekirabo kyo gye kigenda okuva oba waguze dde ekiki okuumya ekyama? Ate lwaki nnondoola okumanya gye kigenda okuva olwedde manyiiwo wawe kigenda okuva? Anti naye olaba nga teri kanyego anti musuubira outing oluusi muzituukaka muzireetanga biteeso omuyimbi eyo nno anyumira otandika kale agenda ku Serena bagenda kunyumira naye wagaye tugende munayo jja tuteekamu. Nze mba ndowooza nti ekintu kinene kiba tekigudde bugu era muba muzze mukyogerako emabega ne munnoowo. Kimu kyakubiri osobola okumanya munnoowo nti ebintu bino abyagala oba tabyagala. Bw'aba tabyagala mu birowoozo byo automatically obeera olina obbisangulamu. Bw'abeera abyagala beerawo ng'okisuubira. Kaakati mu ntegeka entuufu gwe muli olowooza oba mu kintu ky'oyogedde ti mu butuufu abantu nga bagenda ku Valentine babeere nga bateesezza mu ngeri gye bagenda otambuza ekintu kyabwe oba otambulire okinyuma nnyo ng'omuntu atambulidde mu surprise kubanga we tunyumiza mu mboozi ng'etandika kirabise nga surprise ezireeta obunkenke ate naddala nga sayidi emu yeeteekamu. Nze nno ku nsonga eyo nanditeesezza nti olunaku luno naddala olunaku ng'olw'abaagalana lwandinyumye nnyo singa obeera ng'omanyi nti omuntu woddala wo era nga mwakiteesaako omugano naye mukwano munnange nti okimanyi nti ye lunaku bwe ruti mbadde njagala tugendeko ewantu bwe wati ne munno n'abeera nga muli eri alimu essanyu erigamba nti munnange akola ki andowoozaako amanyi naye ebintu bya surprise osobola obeerawo awo nolowooza muno ze neegumya naye nga muli mu ndowooza nino surprise yejja kujja kumbe nga teri n'otabuka naye bw'ova emabega ng'ojja okimanyi nti omuntu wange nali mugambyeko nandaga negative si zokka okkakkana n'omanya nti waliyo ekitali kirungi. Kati mu mbeera eno tuli mu mbeera ey'eggwanga erijjudde obwavu. Omuntu aplaninga Valentine eri simple yanditegesa atya? Kati gwe oyogerera ku sayidi y'abakyala. Otegeka akantu nga si kanene nnyo naye ate nga kagenda kusanyusa mukwano gwo. Esobola okuba miiru ng'okimanyi mukwano gwo miiru eyajagala nnyo naye ng'obadde oludde ogitegekako ewaka. Kaakati wokeera mugamba otya nti nno ez'akameeza leka eziwera. Nedda si kwolwo nti nno lwogenda ogamba ez'akameeza lwaki nti olw'ensonga obadde ojja okimanyi era ng'ogamba nti nze kirabo kye ngenda okuwa omwami wange ku nnaku nga luno eno ngenda mutegekera special meal nti oba ngenda mukolera akantu kange bwe kati ngenda musibira ekirabo kyange bwe kiti nga kirimu ebintuntu byenjagala wammanga nga tospeninze nnyo nga teweetadde ku bunkenke naye ng'ozze osuula. Tubadde nga tuwulira abakyala bangi mwekwasa ekyobutabutwala out ku nnaku nga zino n'ebintu eby'ebirabo nti tandeetedde yadde n'akalabo oba ki ate ne muteekako ne specifics nti mwagala birabo bya kala ya red. Gw'olowooza Valentine kutwala muntu out, Valentine kuwa muntu birabo oba Valentine kusanyuka na sompyo? Valentine nze nandirowoozezza nti kuwulira mirembe na muntu wo. Bwe baba stories obwakuwanga essanyu edda luli mu kusooka bwe kuba kubuzza n'abuzza bwe kuba kulaga enkola eri gye yatandikirako n'agireeta bwe kuba kwongerako n'aba ng'ayongerako. Bino eby'ebirabo biki bijja luvannyuma. Lwaki olwaleero ku Valentine ogenda kumpa ekirabo enkeera oleme kumpa ssente zakozesa enkeera oleme kundaba nti nno sinyumye? Kati nze memba wa Simawa amasimu gange ngajjako kutandika n'ekiro sawa 6 nga 14 etuuse mpaka nga 15. Ompa magezi ki? Kati awo gobaako akabuuzo.
nakewuunyisa nedda anti tekaba kabuuza nakewuunyisa naye buba bubiri nga buli wamu tekaba kubanga bwe lubanga olunaku ng'olwo ate gwe wokolera ekikolwa ng'ekyo abeerawo akabuuza ne kamala ne anti kati nze mba sisuubira ate saagala babanja era babanja ku olwo anti era lwe babanja nga tontutte autu nga togizebwa kyandibadde kirungi naye nze nange embuuza ekibuuzo kye kimu nti nange nadde nninda yiyo tekyandibadde kirungi butereevu mbwetyo bwe tuwayizaamu ate era tugenda gatta emboozi endala zonna zinoonye eyo yendowooza ye ku valentine gwe ekikyo ki teweelabira kiteeka mu comment section teweelabira kusubscribinga okulikinga n'okusharinga videos ku channel kuno kuliko emboozi ez'enjawulo ez'okulima ez'okulambula kale nno genda mu maaso ozinoonyeeko ozikooneko ojja kunyumirwa tusinkane mu mboozi yaffe eddako